tumuyimuse oyo wakitiibwa Yesu twakitiibwa Yesu waffe wakitiibwa Yesu abange wakitiibwa Yesu wakitiibwa Yesu waffe wakitiibwa Yesu tumuwe ngalo oyo Mukama tumuwe ngalo oyo tumuwe ngalo oyo Mukama tumuwe ngalo oyo Yesu tumuwe ngalo oyo tumuwe ngalo oyo Mukama muwe ngalo oyo Mukama tumuwe engalo ez'amaanyi webale Mukama twagala okukwebaza ayi Katonda waffe olw'okubeera naffe olw'ebirungi byonna by'otuwadde era by'okyatukoleramu by'okyatutuusaako naddala ate nga tutandika ekitambiro kino ekya Missa. Mukadde kano buli muntu ayanjula essaala ye nate mu ngeri ey'enjawulo eri Omukama. Twongereko na bano abasaba ekitambiro kino mu ngeri ey'enjawulo bwe tusabira. Tusaba olw'ebyetaago bya Anti Noel, Mukama muwe byonna by'ayagala era by'akola buli kimu bitambule bulungi. Tusabira Tony Ssennono, tusabira mukyala Rosemary Ndirontono, tusabira Maria Mukama muyambe okusumulukuka obulungi, Mwoyo Mutuukirivu abeere naye mu bulamu bwe. Tusaba Mukama muyambe okuzzaawo memole ye asobole okujjukira buli byonna bye yeerabira ng'omwana, ate asobole n'okugenda mu maaso n'okusoma, asobole okusomaliriza emisomo gye. Tusabira bazadde be, Mukama abawe omukisa n'ebyetaago byabwe byonna. Twegatta n'abo bonna abatusaba bajjukira mu kitambiro kino mu ngeri ey'enjawulo. Tusabira omwami Tony Geoffrey Bwogi ne famire ye, Omukama abawe ebirungi bye beetaaga. Tusabira Justin Nabukeera, Omukama amusseeko omukono gwe byonna byakola bitambule bulungi. Sabira Anti Sarah, Omukama muyambe mu mirimu gye gyonna byakola bitambule bulungi, ate Mukama muwe n'ekyasinga okwetaaga. Ate tusabira Parish yaffe naddala mu budde buno nga tuli mu kaweefube ow'okumaliriza ekiggwa ky'Omukama. Mukama ayongere okutema amakubo. Tusabira bwana mukulu ne Parish Executive abaddukanye ekifo kyaffe kino, Omukama abawe amagezi. Tusabira abakristu bonna munaddala ate abazze okweteeba b'obutereevu mu kitambiro kino mu lunaku luno olw'essaala
Katonda waffe abasisinkane abawe byonna bye beetaaga. Bino bye tubisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mu Kristo Mukama waffe. Tukuŋŋaanye mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Enneema ya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Tukyali mu budde bwa kusaba kisa kya Katonda, obudde obwakalema, nga tusemberera okumalako ekisiibo kyaffe. Tusabe Omukama atusaasire, ebitatambudde bulungi atusaasire, naddala mu budde buno ayongere otuwa obusobozi obw'okuva mu ebyo ebitulemesa, nga bwe yasaasira Bartimayo, naffe atusaasire. Mu kaseera kano tuwanjagire Omukama n'emitima egimenyese, tumusabe ekisonyiwo. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, tinyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala. Kyenva neegayirira Mariya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama Katonda waffe. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwe ekisa, atusonyiwe ensobi zaffe, atutuuse ne mu bulamu obutaggwaawo. Mukama, Mukama, tusaasire. Mukama, tusaasire. Kristu, 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 tusaasire. Kristu, 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 tusaasire. Mukama, tusaasire. Twegayirire, Ayi Mukama, abakuwanjagira batunuulire, abo abasuubira mu kisa kyo bataase, nga bamaze okuggwako ebbala ery'ekibi, banywerere mu bulungi, basikire kye wabasuubiza. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, awangaala n'alamula awamu naawe n'Omwoyo Mutuukirivu, Katonda omu, emirembe emirembe. Tutuuleko tuwulirize amasomo gaffe.
Essomo erisooka. Alibeera kitaawe w'amawanga mangi. Etusoma mu kitabo eky'Amasooka omutwe gwa 17 olunyiriri olw'okusatu-9. Ibulayimu n'avuunama ku ttaka, Katonda n'amugamba nti, endagaano yange naawe yiino, olibeera kitaawe w'amawanga 10,000. Tokyayitibwa ABRAM, erinnya lyo linaabanga YIBRAIMU, kubanga nkufudde kitaawe w'amawanga 10. Ndikuwa okuzaala ennyo, ndikuggyamu amawanga n'ezzadde lyo liriba bakabaka. Ndinyweza endagaano yange naawe n'ezzadde lyo eririkuddirira, ezzadde nga liddirira ezzadde, endagaano ey'olubeerera. Ndibeera Katonda wo ne Katonda w'ezzadde lyo eririkuddirira. Ndikuwa ggwe n'ezzadde lyo eririkuddirira ensi gy'olimu, ensi yonna ey'e Kanaani. Oligirya ennaku zonna, era ndiba Katonda wo. Katonda n'agamba Ibulayimu nti, ggwe ku luuyi lwo olinyweza endagaano yange, ggwe wennyini n'ezzadde lyo eririkuddirira, ezzadde nga liddirira ezzadde. Ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebulira ekiddibwamu. Omukama emirembe gyonna ajjukira endagaano ye. Mwekkaanyi Omukama n'obuyinza bwe, munoonye bulijjo amaaso ge, mujjukire ebyewuunyisa bye yakola, ebikuuno bye n'ennamula y'akamwa ke ekiddibwamu. Mukama emirembe gyonna ajjukira endagaano ye. Ezzadde lya Ibulayimu omuweereza we, abaana ba Yakobo omulonde we, yennyini Omukama ye Katonda waffe. Yatetenkanya ebikwata ensi yonna. Ajjukira endagaano ye. Emirembe gyonna ajjukira endagaano ye, ekisuubizo kye yasuubiza mu mazadde 1000, endagaano gye yakuba ne Ibulayimu, ekirayiro kye yakirayirira Yizaake ekiddibwamu. Ejjukira endagaano. Abooluganda, tusituke twanire amawulire agasanyusa ag'Evvanjiri. Ekigambo ky'Omukama kiikyo kijja. Ekigambo ky'Omukama kiikyo kijja. Ekigambo ky'Omukama kiikyo kijja. Amawulire g'essanyu gaago gatuse. Okuwonya w'emitima w'oyatuse. Yesu mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, tukutte w'emitima gyaffe. Yesu mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, tukutte w'emitima gyaffe.
Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo eby'olwaleero bivudde mu Yoanna. Tusoma mu Yoanna omutwe ogw'omunaana olunyiriri olw'51 okutuuka ku lw'59. Mu budde buli Yesu yagamba Abayudaaya nti, mbagambira ddala mazima nti buli muntu alikwata bye ŋŋamba taliraba kulumbe emirembe gyonna. Abayudaaya ne bagamba nti, kaakati tutegedde ddala ng'olimu Sitaani. Kale Ibulayimu yafa, n'abalanzi baafa, ate ggwe ogamba nti buli akwata bye ŋŋamba taliraba kulumbe emirembe gyonna? Kazzi ggwe mukulu okusinga kitaffe Ibulayimu eyafa, n'abalanzi abaafa? Gwe weeyita otya? Yesu n'addamu nti, singa nze neegulumiza nzekka, ekitiibwa kyange timwandibadde kantu. Kitange yangulumiza, mmwe gwe mutamanyi, mmwe gwe muyita Katonda wammwe, so nga timummanyi na kumumanya. Naye nze singa ŋŋamba nti simumanyi, nandibadde mulimba nga mmwe, naye nze mmumanyi, n'ebyagamba mbikwata. Kitammwe Ibulayimu yasagambiza olw'okulowooza ng'aliraba olunaku lwange. Yalulaba n'ajaguza. Abayudaaya ne bamugamba nti, bw'atannaweza myaka 5 gwe walaba Ibulayimu? Yesu n'abaddamu nti, mbagambira ddala mazima nti Ibulayimu yali tannabaawo nze nga wendi. Awo ne baddira amayinja okugamukasukira, naye Yesu ne yeekweka n'afuluma mu kiggwa. Ebigambo by'evvanjiri eno bikomye wano. Yesu Kristo yogedde agulumizibwe. Amiina. Omukama mulungi n'obudde bwonna. Weewaawo. Ezo engalo zitegeeza nti mukooye byemulya temukyabitegeera bulungi oba. Omukama mulungi n'obudde bwonna. Weewaawo. Amiina. Ezo z'ez'Omukama Kristo. Kubanga Omukama yatuwa amaanyi, yatuwa byonna. Tuwulidde mu masomo gaffe, njagala okusooka okwebuulirira ku masomo gaffe gonna gatubadde gasimbye ku muntu Ibulayimu, gatunokoleddeyo Ibulayimu. Ibulayimu yali musajja mukkiriza, era kino kye basinze okukakasa oba okusimbako ennyo essira mu masomo gaffe ag'olwaleero. Si Ibulayimu ng'omuntu nga biki. At first we know that Abraham was ABRAM. Naye oluvannyuma lw'okuyingira mu ndagaano, oluvannyuma lw'okulaga okukkiriza okwo n'okukwata ebyo byonna Katonda bye yamugamba, ne bakola endagaano ne Katonda, endagaano ennyangu.
endagaano eyo yalimu okukyusakyusa embeera n'ebitundu. Ibulayimu n'akyusa erinnya lye, n'akyusa ekifo gye yali abeera mu kukkiriza. Naye ng'ekikulu ennyo nti akkiriza ebigambo ebimugambibwa Katonda gwe yali tamanyi. Ibulayimu oba Aburamu, Ibulayimu naawe ng'akyali Aburamu, yali muntu eyagulumizanga era eyasinzanga bakatonda abangi. Omukama n'amutunuulira ndowooza, n'alaba omusajja ono engeri gye yaweerezaamu bakatonda abo, n'amutunuulira ng'asobola okukyuka. Omanyi ffe tulaba bwe tuti Omukama asobola atunuulira omutima gw'omuntu munda, n'alaba kiki omuntu oyo kyali. Bagamba nedda omuntu ono gwe nzija okuyingira naye mu ndagaano mu kyama, yagenda okubeera mukwano gwange. Kino kye tulaba ne ku musajja Pawulo ng'akyayitibwa Sawulo. Abantu bano bonna abaweerezanga Pawulo, Ibulayimu, basooka Omukama bwe yabayingiramu n'akyusa obulamu bwabwe, n'akyusa n'ebyedda, n'abivaako n'amannya ne bagavaako, ne bafuna abantu abalala. Tumanyi sitole ya Sawulo nga bwe yayigganya Kereziya, bwe yayigganya abasomi. Ne Ibulayimu ndowooza bwe yali alinga ebyo tabimanyi, kusinza Katonda omu ebyo tekimubeerangako mu bulamu bwe. Naye bw'asisinkana Omukama, bw'asisinkana Katonda, Omukama n'ayingira mu mukwano gwe. Ibulayimu akyusa n'akkiriza Katonda eno yali omugwira, n'amwagala, n'abuwa n'ebibye byonna. Omwali okukyusa erinnya lye, omwali okukyusa ekifo gye yali abeera, ate Omukama n'akuba naye endagaano ey'amaanyi. Kyova laba nga Ibulayimu yawandiikibwa ajjukidwako okubeera nga kitaawe w'abakkiriza, jjajja waffe mu kukkiriza, lwakubanga yakkiriza buli kimu kyonna kyonna Katonda kye yamugamba nti kijja kutuukirira, nga tabuusabuusizza. Ibulayimu ne bwe yali mu budde emyaka ng'amaze okusinkana Omukama, emyaka afunye omukazi we bali awo, tewali mwana. Omukama n'abajjukira oluvannyuma lw'ebbanga. Omukama n'amugamba, njagala ate omwana oyo gw'oyagala bw'otyo omumpe. Ibulayimu n'agamba, yeesi, byonna ggwe wabimpa, era bw'obisaba sirina kye ngenza gaana. Kino ne kikkiriza Ibulayimu n'akkiriza okuwaayo omwana we ng'ekitambiro, nga ye kennyini yamutambira. Omukama n'atunuulira Ibulayimu n'agamba, ddala ddala okukkiriza kukuwonyezza, okukkiriza kukujja kutuusa ku birungi eby'enjawulo. Ate si ggwe wekka, wabula n'ezzadde lyo n'amawanga gonna aganaakuddiriranga. Omukama bw'akuwa omukisa, omukisa tegugasa ggwe wekka, gugasa ggwe, ne gugasa famire yo, ne gugasa abantu bo, ne gugasa ekika kyo, oba oliawo ne gugasa n'ensi yonna. Kino Omukama kyatwalisa Ibulayimu. Nze naawe baali tuddukira jjaffe Ibulayimu nga jjajja waffe lwakukkiriza kwe, era omukisa gwe yawa Ibulayimu nakati naffe bwe tutambulira. Ensangi zino bonna ojja kulira obanga ogenda mu kulanya, twandise bakulanya mu kukkiriza. Bantu bajja kulanya nva mu biki biki, ojja kulaba nga bakuzzaayo ewa Ibulayimu gye yafa, yensibuke ye, kubanga ye yakkiriza. Omukama n'amwagala, Omukama n'amuwulira, n'amwesiimiramu, n'atuusa obusaasizi ku nsi yonna ng'ayita mu musajja Ibulayimu. Weebuuze ggwe nze naawe, okukkiriza kwaffe kuli kutya? Okukkiriza kwaffe kulinganga okwa jjajjaffe Ibulayimu. Ibulayimu Omukama yali amutegeeredde akabanga katono nnyo, si bbanga ddene. Kizibu nnyo kumala gwe obadde otambula, obadde olina gy'ogenda ngeze, n'osisinkana omuntu gwotasangangako na mu kkubo temumanyi, omusanze omulundi ogusooka n'akubulira ABCD, naawe nagamba nti yeekyo, kantambule wano naawe nja kubeera naawe.
Tuyinza okulaba oba abawala abali wano obadde otambula oli awo n'osanga omuvubuka n'agamba olunaku lwe lusoose enkwagala nnyo njagala tubeere ffenna n'ogamba kanzikirize olunaku olwo omulundi gumu. Ndowooza si bwe bitera okubeera. Olina okumala okumuwa ebbanga n'omusitandinga n'omulaba kiki. Naye Ibulayimu bw'akkiriza akyusa obulamu bwe n'ava n'ekuba Katonda be yali aweereza. N'agamba ngenda kubeera naawe. Abaagala kino Omukama kyatwagala namu naffe. Ayagala ffe abaamala okusisinkana Omukama tumutegeeredde ebbanga ddene. Okuva lwe wazaalibwa, okuva lwe wabatizibwa, okuva lwe wayatulira n'omala omugigi ozze ogoberera Katonda ono. Emirundi mingi oludde ng'ojjukizibwa n'ogenda mu misomo nga gye tubaddemu olwaleero mu ssaala eno ne bakubulira ekigambo kya Katonda n'obaako ky'oyongera okuyiga. Naye owayitawo ebbanga Katonda ogamba nga te ne bakubulidde obyerabidde. Ibulayimu teyalina muntu yamujjukizanga nti tambulira ku kino. Naye okukkiriza kwe yalaga eri Katonda lwe yamusisinkana ne bye yamusaba n'akkiriza bye byamufuula omusajja ow'amaanyi. Kino Omukama kyatusaba nze naawe. Tuli wano nga twegayirira tukaaba tukaabirira Omukama n'okusiiba tusiibye mu budde buno obw'ekisiibo. Naye Omukama kyatusaba ku ssala gy'osoma n'ebyo byonna by'okola okukkiriza kwe kuliwa, okukkiriza kwe kuzitowa kyenkana ki? Tuyinza kupima mu nki ngeze nga bakutadde ku mizaani okukkiriza kwe kuli luddawa? Tuyinza okuba nga kwaffe kwa kumimwa. Mukama nkukkiriza nkola kino kubanga tuli wano. Naye nga busukka geeti ng'ogenda ebyo by'ofuza olwaleero bisigadde awo. Omukama kyatusaba okukkiriza kwaffe kwe tulimu tutambule nakwo mu bulamu bwaffe, mu bikolwa byaffe, gye tubeera, gye tusula mu maka gaffe, tukuyigirize n'abaana baffe abantu be tubeera nabo ku mirimu gye tukolera. Kibababe nga balaba omuntu ow'enjawulo, ti gundi alina ekyenjawulo, gundi mukkiriza, gundi mu Kristu. Kyekigenda okubalaga. Ibulayimu ebikolwa bye bye byamuviirako okukkiriza okwo, ate ne Mukama n'amuwa omukisa. Naffe kyatusaba olwaleero. Tuwulidde omuntu avaayo mu vvanjiri nga ye Yesu Kristu ng'ajulira Ibulayimu. Abayudaaya mu budde obwo nga bagamba ffe jjajjaffe Ibulayimu tuli bazzukulu ba Ibulayimu, tuli baana ba Ibulayimu, biki nga babyewaaniramu. Kati bazze ewa Yesu okumugeza, okumubuuza. Yesu n'abagamba singa mujulira Ibulayimu nga Mukama ati mugamba ati Ibulayimu ye kitammwe, mwandibadde mukola nange kye mbagamba singa munjagala. Kubanga Ibulayimu oyo gwe mwogerako yanjulira, bye yakola yabikola ku lwange, byonna tewali kyabaawo. Yesu nga taliwo bwe tugenda kusoma mu matandika ge Bayibuli, ekitabo ekitukuvu, mu matandika g'ensi Yesu ng'atonda batugamba yaliwo nga bw'ali ne Katonda Paatiri ne Katonda Mwana ne Katonda Mwoyo Omutuukirivu baali kimu, era byonna byakolerwa nga weebali. Kati bw'ajja n'agamba abantu bano nze naliwo ne Ibulayimu byakola yali ajulira nze, bano baajula okukwata amayinja. Kano akavubuka akamyaka 30 tukazaalibwa tukalaba. Oyinza otya okugamba nti Ibulayimu yakulaba? Yabagamba nze naliwo. Yabamagamba kati awo tutegedde. Kirabika ojjuddemu sitaani yakulimu, kyova oyogera ebyo ebitakwatagana. Abaagalwa emirundi emeka nze naawe lwetuvuddeyo ofugaza banga olina omuntu gw'ayagala okubuulira ekigambo ekituufu, n'alaba nga ebigambo by'omugamba n'abiteekateeka ku birengejja n'akola atya, takulabamu na mugaso, kubanga amanyi gy'ova, amanyi by'okola, amanyi embeera zo. N'atafa ku bubaka buli mu kigambo ky'omugambye, wabula n'akujajinga kubanga asinziira ku ngeri gy'akumanyeemu. Yesu kwe kusoomoozebwa kwalimu. Abantu baayigiriza, abantu bamukulu bamusinza emyaka.
naye bwajja abakyalenjinga ng'ebikolwa byabwe bye bakola batugambye byali tebireflectinga kubeera bagoberezi ba Ibrayimu, byali tebiyireka kitiibwa na kifaananyi kya Ibrayimu nti ye yali kitaabwe. Nabagambe bye mukola temuli. Singa mbadde mukimanyi nti Ibrayimu yeyoyo mwandiwulirize ebigambo byange kubanga naye yabiwulira. Agala omumukuba amayinja naye olwokubanga akaseera ke kali sikanaba kutuuka yabayitamu bw'atyo mpola mpola n'atambula n'agenda n'abula. Kino Omukama kyatugamba, bw'obeera ng'ojulira amazima, ng'oyogera amazima, ng'ogamba abantu amazima, amazima ago omulundi egimu tebajja kugaagala. Omuntu aleeta emirembe, omuntu aleeta ebigambo eby'amazima, emirundi egimu akyayibwa. Kino kye kigenda n'okutwala Yesu Kristo ku musaalaba okuttibwa, kubanga yayimirira mu mazima, yayogeranga mazima. Amazima teyagakwatirwanga nsonyi. Kati bano bonna batuka ne batandika okuwulira ennaku, ensaalwa, ettima, fitina, ne basalawo n'okumusalira ogw'okufa. Naye ye nga tabifaako kubanga akimanyi atugambye ebigambo byenjogera sinze neejulira, sinze nti mbyetekawo kwewaana kweraganga mmwe bwe muli, naye omuntu anjulira ye Kitange. Era abimanyi nti bye mbagamba mazima era mbikola mu mazima. Emirundi egisinga twagala nnyo oluusi okukola ekintu, gundi agambe gundi okoze kino, okikoze bulungi, okoze otya, ofune ekitiibwa okuva mu bantu. Naye leka tuleme kusiimibwa bantu, wabula tukikole nga kyetukoze nga tumanyi nti Katonda waffe yagenda okutusiima, yaba abeera essuubi lyaffe, yagenda okutuweera empeera olw'ebyo bye tusabye bye tukoze. Kino ndowooza ffe abategedde Omukama ensangi zino kwe tuteekeddwa okutambulira. Ne bw'okola ekintu olina kuyisaamu amaaso, gwe gamba singa Katonda wange abeera asiimye kyenkoze nga n'omutima gwange musanyufu, siwali kirala kye nneegomba, tiwali kirala kye njagala. Leka empeera yange ebeere mu Kristo yekka. Tusaba abaagalwa ennyo nga tuli mu budde buno obw'ekisiibo, Omukama atuyambe okusitiikinganga ku mazima, okunywerera ku mazima, ate n'okuteeka obwesige bwaffe mu Kristo. Ne bwe banaakuyita sitaani, ne bwe banaakuyita biki, kasita obeera ng'omanyi nti oyogedde mazima era okola kya mazima, tewali kigenda kukaluubirira, kubanga Omukama agenda kubeera naawe. Omukama ajja kujjukira ebyo byonna by'omukoledde. Buli kintu ky'okola mu linnya ery'Omukama ng'okikola ku lwa Mukama kiriko empeera. Ate Omukama tayinza kwerabira mpeera eyo gy'agenda kukuwa nga wetuwulira nti Omukama tajja kwerabira ndagaano gye yasuubiza abantu be. Nze naawe kitukola, Omukama tuli mu ndagaano na Katonda waffe. Endagaano ya Katonda gye yayogera naffe ki? Yatuyita baana. Mu maaso g'Omukama oli mwana, wadde onyigirizibwa ewaka bakuyita kasasiro, bakuyisa ekitagasa, naye Omukama akulaba nti oli mwana. Oyinza okubanga bw'ojja mu kwesigayirira mu ssaala ng'eno, abantu b'oyitako bagamba bakwogerera, gwegamba nze ngenze wa Kitange. Era Mukama yamanyi, yakola nange endagaano. Endagaano eyo ya lubeerera. Leka tusabe nnabagalwa, oba Katonda yewaddeyo n'atuyita tubeere baana be, naffe tukkirize abeere kitaffe mu byonna bye tukola nga tujulira Omukama oyo. Leka essuubi lyaffe mu Katonda waffe libeere ly'amaanyi. Mu budde bwaffe buno obw'ekisiibo, leka twongere okujulira Omukama mu bikolwa byaffe, mu bigambo byaffe, ebyo byonna bye tukola bisobole okuweesa Katonda ekitiibwa n'ettendo. Omukama abeere nammwe. Abooluganda budde bwa birabo, tukwate
Baganda bange mwegayirire Katonda Parish omuyinza wa buli kantu asime ekitambiro kino nze nammwe kye tumuweereza awamu. Tukwegayire ddaayi Mukama, ebitambiro bino bitunuulize ekisa, bituyambe okuleka empisa zaffe embi n'ensi yonna bigirokole. Tukikusaba kuba Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Parish omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssewannaku, ffe okukwebaza bulijjo na buli wantu. Gwe amala empisa zaffe embi amaanyi nga tusiiba, n'ositula emitima n'otuwa empisa ennungi n'empeera yaazo ng'oyita mu Kristo Mukama waffe. Muye bamalayika mwe bayita okutenda ekitiibwa kyo, abafuzi ne bakisinza, ab'obuyinza ne bakikankana, ab'amaanyi bonna ab'omu ggulu ne baserafiini abatuukirivu, bonna bassa kimu okukigulumiza. Naffe nno tukwesengereza okkiriza amaloboozi gaffe tugagatte n'agaabwe, okwatula nga bwe twetowaza obutamala nga tugamba nti Utukuvu Mukama, Mukama, Ungirwatyo Mukama, ekitiibwa kyo Mukama kijjudde eggulu n'ensi, kyo Mukama, Mukama, ekitiibwa kyo Mukama kijjudde eggulu n'ensi.
say, Hosanna, 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 what great Hosanna, 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 what great Oh, yeah, Jamolinyado, Alakindo Kuchenda. Jamolinyado, oh, yeah, Jamolinyado, Asani Kuchenda. Hosanna, 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 what great Hosanna, 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 Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu yaggwe ensolo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biyiweko mwoyo wo bifuuke ebitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi bya Mukama waffe Yesu Kristo, yali agenda okuweebwayo mu kubonaabonako yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'aba abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira kaliisi ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ye kaliisi y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi, kino mukikolenga lwako nzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza. Kale naayi Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu n'ekaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza, kubanga watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, fe abagabana omubiri n'omusaayi ebya Kristo, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama Kereziya wa Bunyenkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana, wamu ne Paapa waffe Francis ne omwepisikoopi waffe Yosefu Antoniyo n'abo bonna abaakwawulibwa mu bunnaddiini. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira, bakkirize bajeyo gy'oyakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna bwe bagirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayire tusaasire, tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okutana n'okugulumiza, wamu ne Mariya omubeererevu omutuukirivu nnyina Katonda, Yosefu omutuukirivu bba, abatume b'abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obudde bwonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Paasiri omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu, mu Kristo ono mw'oyita okufuna n'ofuna wamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa, emirembe n'emirembe. Fenna tusituke twongere okukoowoola Katonda Kitaffe oyo atusaasire mu byetaago byaffe, ate nga tuyita mu Kristo ebigambo byatuyigiriza. Tumusabe nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu.
Ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwanna tuyambe tube mu ddembe. Tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna. Leka tutebeekera awatali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kwe watusuubiza n'amadda g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange. Tutunuulira bibi byaffe ebya ssekinnoomu naye amaaso gazikukkiriza kwa ekleziya wo n'akuŋŋaanye wano. Kkiriza omuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, gwe awangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu awubire ku munne ku mukono ng'amwagaliza emirembe. Wuuno Kristo akaliga ka Katonda, wuuno Omukama ajjawo ebibi by'ensi, beesiimye abayitiddwa ku mbaga y'akaliga. Omubiri n'omusaayi bya Kristo bitukuume ffenna okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Oluganda obudde butuuse obw'okufuna Mukama awokka abakatulika abeeteeseteese obulungi ng'ekkiriza bw'atuyigiriza okufuna Omukama. Ate abatali bakatulika n'abakatulika bateeteeseteese Mukama tumufune mu kwebuuka. Katonda wange omwagala Busunju buli watu buli kyenonyo kirigala sekagenda
Katonda omwana we yennyini tiyamubalirira n'amuwaayo okubeera ffe ffenna ng'oyo amutuwadde byonna yalema atya okubituweerako. Twebaza Omukama. Tumaze okukkuta ekirabo ky'obulamu, tukwegayiridde Ayi Mukama, essaakalamentu lino lyennyini omutuviira amaanyi, mwe muba mutuviira n'obulamu obutaggwaawo. Tukikusaba ku bwa Kristo Mukama waffe. Twebaza okubeera mu ssaala yaffe ey'olwaleero. Twebaza bonna abateeseteese okulaba nga olunaku lwaffe luvaamu nga bwe luvudde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza abatuyigiriza, abatuteekerekedde wano byonna, naffe ate abazze. Mukama, twongere nga bwe twatugambye okubuulirako bannaffe, okubaagazisa kino mu kwegayirira, mu kusaba, okusaba obutaweera, ate Omukama mwagenda okusumululira ebyaffe, emikisa gituwe, nebye tusaba bituwe. Twebaza bonna abavudde, byonna gye muvudde, mulimu oluusi abavudde n'ebweru wa Parish eno, mwenna mwebala okujja. Omukama essaala zammwe azibaweeremu omukisa, okubeerawo kwammwe Omukama ababaliremu ebirungi bingi, mwebalire ddala. Tufuna omukisa ogusemba. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko era gusigale nammwe ennaku zonna. Emmisa yaffe ewedde, tugende mu ddembe lya Kristo. Munzikirize abaleesa. Ayi Mukama Katonda waffe omuzira kisa, gwe yakola bino byonna bye tweyambisa mu kukkiriza, mu kwegayirira, mu kusaba ne mu kuweereza. Abaana bano be bakutte amazzi, sapule, midaali, bitabo bya ssaala, waleti zaabwe, essimu na buli kimu ekiri mu ngalo, mukadde kantu kusaba okkiriza okukissaako amaanyi ag'enjawulo, amaanyi agatukuza, amaanyi agalongoosa, amaanyi agagoba embeera ezitali za bwa Katonda. Leka ekisa kyo n'okubeerawo okwo kufuumuulire wala amaanyi g'omulabe Sitaani ageekweka mu bintu bino bagenda bikozesa mu kukkiriza. Leka essaala zaabwe ze banaasoma nga baziwulire n'okukkiriza kwabwe kweyongere. Bwe banaakozesa amazzi gano nga banywa, baganaaba, bawonye endwadde ez'omwoyo ne mu mubiri. Bwe banaagamansira bwa gye babeera, Mukama gagoba amaanyi ag'omulabe Sitaani ate gabatuuseeko obukuumi obw'enjawulo obwo bwe banoonya. Kkiriza okutukuza bino bye bakutte mu ngalo n'emikono gyabwe girikutte ogitukuze mu linnya erya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
atusasire atuwe chisonyigo mutemwe namwenene ebibi byamwe bikwe mutemwe